ABAKKOLINSO ekisooka essuula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kubanga ssaagala mmwe obutategeera abooluganda, bajjajjaffe bonna bwe baali wansi w'ekire, era bonna bwe baayita mu nnyanja, era bonna bwe baabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja, era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo, era bonna ne banywanga eky'okunywa ekimu eky'omwoyo. Kubanga baanywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga, n'olwazi olwo yali Kristo. Naye bangi ku bo Katonda teyabasiima, kubanga baazikirizibwa mu ddungu. Naye ebyo byali byakulabirako gye tuli, tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba. So temuba nga basinza ba bifaananyi ng'abamu ku bo, nga bwe kyawandiikibwa nti, abantu ne batuula okulya n'okunywa ne bagolokoka okuzannya. Era tetwendanga ng'abamu ku bo bwe baayenda, ne bafa ku lunaku olumu abantu 2,300. Era tetukemanga Mukama Katonda waffe ng'abamu ku bo bwe baakema, emisota egyo ne gibatta. Era temwemulugunyanga ng'abamu ku bo bwe beemulugunya ne bazikirizibwa omuzikiriza. Naye ebyo byababaako abo okubeera ng'ebyokulabirako, era byawandiikibwa olw'okutulabulanga ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Kale alowooza ng'ayimiridde yeekuume ng'aleme okugwa. Tewali kukemebwa okubatuukako okutali kw'abantu. Naye Katonda mwesigwa, ataabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza, naye awamu n'okukemebwa era anassangawo n'obuddukiro mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. Kale baganda bange, muddukenga okusinza ebifaananyi. Mbagamba ng'abalina amagezi, mulowooze kye njogera. Ekikompe eky'omukisa kye tusabira omukisa si kwe kussa ekimu okw'omusaayi gwa Kristo? Omugati gwe tumenyaamenya si kwe kussa ekimu okw'omubiri gwa Kristo? Kubanga ffe abangi tuli mugaati gumu, omubiri gumu, kubanga ffenna tugabana omugaati gumu. Mulabe Isirayiri ow'omubiri, abalya ssaddaaka tebassa kimu na kyoto. Kale kiki kyengezaako okutegeeza? Ekiweebwa eri ekifaananyi kintu, oba ekifaananyi kintu? Kyentegeeza kye kino nti ab'amawanga bwe bawaayo bawa eri baddayimooni so si eri Katonda. Nange ssaagala mmwe okubeera ng'abassa ekimu ne baddayimooni. Temuyinza kunywa ku kikompe kya Mukama waffe ne ku kikompe kya baddayimooni. Era temuyinza kugabana ku mmeeza ya Mukama waffe ne ku mmeeza ya baddayimooni. Tusaanye okunyiiza Mukama waffe? Ffe tumusinga amaanyi? Byonna birungi, naye ebisaana si byonna. Byonna birungi, naye ebizimba si byonna. Omuntu yenna tanoonyanga bibye yekka, afengayo ne ku bya munne. Buli kye batundanga mu katale mukiryanga, nga temubuuzizza kigambo olw'omwoyo, kubanga ensi ya Mukama waffe n'okujjula kwayo. Omu ku abo abatakkiriza bw'abayitanga nammwe ne mwagalanga okugenda, ekiteekebwanga mu maaso gammwe mukiryanga, nga temubuuzizza kigambo olw'omwoyo. Naye omuntu bw'abagambanga nti kino kyaweereddwayo kubeera ssaddaaka, temukiryanga ku lw'oyo ababuulidde n'olw'omwoyo. Bwe njogera omwoyo, si gugwo ggwe naye gwa mulala. Kubanga eddembe lyange lwaki okusalirwa omusango n'omwoyo ogw'omulala? Nze bwe ndya n'okwebaza, kiki ekinvumya olw'ekyo kye nneebaza? Kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekigambo kyonna kyonna, mukolenga kyonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Temuleetanga ekyesittezo eri Abayudaaya, newankubadde eri Abayonaani, newankubadde eri ekkanisa ya Katonda. Era nga nange bwe ntyo ngezaako okusanyusa bonna mu byonna, nga sinoonya magoba gange nze, wabula ag'abangi balyoke balokoke.